abantu nga bayogera Momo baawukanye kala kakagenda kwetunda kali ketunda bakola bitya bwe mwaddingana bannange kongs kino Momo kino kitwale twagala break up eyo yalyoka nebaawo n'olaba emitima gy'abantu oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala computer laptops ebyuma by'eddwaliro ebizigo by'abakyala perfume n'ebirala bingi weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna teweetaaga kutambula kubinona beesige babikuleetere wooli Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala Nairo Cargo Carrier tusangwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 55 oba 0700 389 47 oba ku website www.nairocargocarrier.com ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America Nairo Cargo Carrier yebireeta alwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya habo ayitibwa Mama Mukisa. Mama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo. Naye nzamma mbabuulira kisha kimukutteko. Kisha alabika naye alina fake friends bangi. Bangi. Alali gwe n'emboozi nno nnene. Oli katulaba nga abakisha. Olaba abakisha abatunda engoye. Mukwano gwajja because akimanyi oyina engoye njazikaako olugoye nyambalemu okitegeera omanyi ebyaddala omukwano gw'abawala gwakweyazika abawala beeyazika omwala ajja n'agamba njazika ku ngatto because oyinza abakazi abamu bazuula ebintu nga birungi naye nga abaana bakyeyazika nnyo wama tebeeyazika ngoye beeyazika najja neyeeyazika ne bamuwa olugoye naluleeta nga luddugala ne bamugambako n'agamba omukwano gukomaawo teka gye kigambo kyogedde abaana bajja kati ffe nga oluusi bw'oba otambula kuba tesoagula ngoye all the time nyinza okuba ne function nenzijjanga ewakisha oba oluusi kuba biseesinga tusasula kisinzira enkolagana gy'olina ne designer nti abamu wipe others n'okuba akalango depends Nekanso okujja omuntu okunono olugwe banne bandamu abambala engoye z'abannamwe ne muzikyafaza ne muzibadizanga nkyafu mututama. Badiya mututama. Bojja olugoye wakisha ali nogera n'oswana lwe wakaawo. Nawe kanyino wange olugoye lwa muno luddugadde baluunya bubi. Please kwata olugoye lwa muno loze mubuuze ndwoze ntya luleme kwonooneka. Waliwo yeewola olugoye. Naye fa abaddako Alan kati nze oli ayinza kuba yakozesa olugoye mu function ewedde. Olugoye lumazizaayo nga wiiki oba nnaku mmeka bambi taluzaayo ku dduka. Bwe nzija n'oli naye n'agamba Momo engeri alina following. Olugoye luno lujja kutambula lwe mbamuwa. Banne muzituwa nga ziwunya ensu z'abantu. Basituyanidde mu mama tebamanyi bawunya simanyi na kumanya mutedra chokati agala mugambako tebagala bagambako linanyiga mutufunde designer nakuwa olugoye ogenderamu nga bannange luwunya bubi chokate designer otojja kugaana lwambala ayagala kulaye mu kifaananyi gundi ekifaananyi bw'otalwambala jakakale gunnemu olugoye lwange natalwambala bicyanyiige abambale engoye z'abanamwe ba designer please make sure you clean them. Nze waliwo client yajja ewa Marosa awo ne yazika gomesi ne bagimuwa yali gomesi nnungi ngabo enkugambye omuze guno guli nnyo mba celebrity era mwe abakola business mwe abakola business nga mugamba njagala celebrity yabanyambalira njagala mukwano abasitu abasinga bakosezza abantu abatutumufu naddala mu business ezo ezengoye biki baawukanye bayombye kubanga saukana nkona mtunga tuyombye mu celebrity ebiseera ebisinga yatwala nti yakuyambye kyokanga gwa omuwadde ssente notera kuno mugamba nja kuwa engoye okitegeera kiri nnyo mu bakazi oli akuwadde ssente kubanga wadde akwwadde ssente ate n'akwambaza aba akuyambe naye mu ngeri emu endala singa nannyini ngoye yagezaako n'agamba olunaku lumu nti Momo bambi engoye ozizza nkyafu mukwano bireke toddamu kumpa olaba nze newe nyamba olugoye lw'omuntu designer bino twakolanga ku shows olusi makeup kati ba makeup artist wamanya nzo kuba makeup pack eno
olalesa olugoye ka pull neck toyina ng'ejjoka taasa ka white n'okamba banene kaguba sisobola dduza ku dduuka lye ne bw'aba afa nnyo siruzza ku dduuka lye mugamba nedda kandugule oba si ekyo kanduwoze n'endwoza afune ng'egye ndwoza kuba mba nkimanyi n'enkagola bunnyo n'akazza ku dduuka nga kapya sisobola kuwa muntu lugoye lwe nga lukyafu oba obumbalirira Allan munnange byawudde abantu be bati abalina ogwo omukwano nga ye akwagala because eyo mbeera gy'olimu omuntu walinako ssente naye nga mu byaddala nga twogera amazima Momo wakwatanga ssente ezo owange olina ka bizinesi okatambula bulungi n'oyita mikwano gye ne mugendanga out ne mulya n'obaguliranga ne balya Momo ssente ne ziggwawo oba oli ku kyeyo okitegeera ng'ebintu byali bitambula bulungi ngera mikwano gyo gikubira Momo omwana ndi mwavu gwoteddeko $10 kati Allan ekyo kigambo kyogedde kyantuka nako nze kenyini kamako linda katono naye ebintu lwe biflippings nga naye tomanyi lwaki biflippings sente nezesala business nezeggala biki byonna ne bifa ndwomanyi abantu bagamba ekintu kimu yali yeeraga nnyo yali ayonoona ssente be watwalanga bennyini ate nga tisigamba nti mwagendanga ne mwonoona nti bamuguze bbiya ne mweyiira ne mukola mutya bambi wakikolanga mu mutima mulungi kakati nze byantukako gw'ogamba nti nze Allan esooka sigenda out ekyo naawe okimanyi sigenda mu bbaala siri muntu yeejalabya you're not a club person siri so abantu sina mikwano kwa siri nnyo muntu w'abantu nnyo ekyo naawe okimanyi sako yange sinene ntono ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasaana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkola eya Habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya Habo. Naye of course wabeera abantu that always reach up to you oli nakugamba ekizibu kino munene namwe ekizibu ekitimbadde nsawo nyambe n'okwata sene n'oziwa omuntu n'oyamba abantu naye nze Allan nalaba abantu nalaba kye bayita abantu nga fena n'omuntu gwowola sene nga paka kati wamuwola naga agenda zikudizanga giri myaka ng'egyo kweja nga takudizanga sente zo naye nga tomunyegako era nga mukolagana ng'era mwogera ne musaka lwa nsonga omuntu oyo someday somewhere asobola okufuuka something kye weetaaga ekyo gwe mind yo n'okimanya noga zino sente kanzireko ekyazze kyakoze ki kyazze kankite naye gwe omwana akuwola sente ye Allan n'omuganga ngenda gikuddiza omuba mu myezi 2 ebintu tebitawakinga out n'owulira embaga ne weesanga ku billboard oyo byagwamu namwasanisa ngeeta era nababanjiza ku mikutu omwana abadde kibyonna twabiyitamu oli ayinza obutogera linnya lyo naye n'agamba asogera n'apostinga n'agamba ezange ojja zimpa olimba osaaga n'agamba to whom it may concern gwe nze nalaba ate nzira koleeta kifaananyi nze Allan tolina nakyo ngamba waliwo omukwano gwange omukyala Hajati ayinawo ennyumba ku kasozi awo Esseguku yali anyumiza n'angamba yalina ssente nnyingi nnyo saa zino era akyalina ssente naye yalina nnyingi nnyo URA n'emukuba emisolo bimanyi ate ebyo bannange n'abeera mu kattu k'ebyenfuna n'angamba naye mukwano gwange yali amanyi ebintu byenkoze ne byennina mukwano gwange mu kifo ky'okujja okumpabula ŋŋambe nti oba kola kino okuba tukole wetu tukole yajja n'amugamba waliwo omwami ayagala okugula amaka gano tutunde n'ennyumba osobola osasula emisolo ge magezi ge yamuwa kumbe ateeseza ne babulooka n'abagenda okugula amukonvisinge atunda amaka bagamba ddire ddala wansi ajja tinakkiriza ku lunaku nga balese ssente osasula ni wabaawo nga bw'onaabeera coincidentally mukwano gwe nga yali musuubuzi munene nga bagenda mu America olunaku lwe bazosayininga nga bw'onaakwata essimu nga naye ng'ofuluma ogenda mutule meeting y'okusayininga otunda n'akwata naga halo musajja n'amugamba Haji assalamu alaikum walaikum salam
ng'ombuzeeko nti onaani ngali stressed namugamba ono Hasani ki Hasani gwe mwasobolanga naye mu kikuubo namugamba Hasani ng'obadde wabula namugamba nina eŋŋambo z'empulira nti ogenda tunda ennyumba yo koye nti ate gwe wabifunye ote nangamba nedda babuloka ba Kampala bajja batutuukirira eno mu America biki Hajati nasooka n'atula ku dining ayogere n'oyo mukwano gwe namugamba naye Hajati twatoba nnyo ezo sente twazikolerera Hajati nzijukira nga tuli mu kikuubo Hajati tutunda nnyumba yo ogitunda meka ko Hajati badde bampa 600 naye nali njagala kawumbi namugamba ng'otunda ennyumba yo ate bano bazze bamuwa 600 naye ate bagala balusale bamuwaako 4 abanje meka oyo omwami kyava amugamba Hajati kansindika omwana akuleetere ssente zinzirize mu time gy'owulira nti obuwongo bujja kuba buconcentratinze yamuza Hajati oyagala ssente mmeka ove mu kizibu ky'olimu nga Hajati yali yeetaaga $8,000,000 kyava yali ayagala akawumbi naye nga bano bamuwaako 600 bamuwaako 4 naye n'agamba kansuke nkwate bino ebinansootinge omusajja n'amuwa ssente n'agenda n'amayiza ekizibu bwe yafuluma ewe n'agaba buloka si kyatunda mukwano gwe najja n'amugamba tonkosanga bintu bya kisiru oli musiru olakiyinza ompisana abantu kati bampisaamu amaaso balowooza ndi mufere ABCD ololololo babuloka ne bagenda n'abali bazoggula omukwano gwe ne gufa naye ng'omukwano ogwo gufa kulwa ekikyo osazeewo togenda ttunda oli n'anyiiga alaba ssente zimuyise mu ngalo ate nga n'olwo 600 Hajati mbu yagenda onoonyereza nga bano baali bazirina n'abagamba musooke mumuweeko ebinaali ku kisenge kati gwe gye mukwano bwe gityo ogimanyi nzala ntonyumiza mikwano omanya embeera Momo mwali okitegeera nze embeera gye walimu okitegeera ng'oli akubira n'agamba ALLANCRUZ kubira Momo mu recording gwasobola okukukwata kubira Momo mu recording yatumye interview naye mu recording fotuwe I'm like kati mbeera mukwano kyogwo nze waliwo ne benayitanga mikwano njange oli nakuwola akasente mubadde no mu kyama babiri ogenda okusanga abantu nga 8 balala bakimanyi kundi atugambe yakuwola sente kundi atugambe yakuwola sente naye osente za mugambo zimu banga tina eto zimuddizanga era atugambye agenda kukola bwati ne bwati nze nabamusaba atulira ngoli sikunyega kugamba nti ye bangambye wakoze boti ne boti nga nsigala nseka nawe era nenkubuuza ne tunyumya ombuuza ne noonya sente zo nenzikuwa abamu nga jja nakuvuma n'okuvuma kola sente zangu zimpe naye nga n'amanya gwe sente zowadde abantu nti olina n'omuntu alina sente zo nga ziri mu bukaddaana naye nga tosobola kumuyisaamu kigambo kyonna kivuma ngayinza n'okukakkana n'atuula nze mbizibu byo nze tonyuza tomanyi na pasade zange kiraku bannange naye ate munnange aba yakuwolobona okola amabanja waliwo inatuka nenkusaasira nzala linalaba ebizibu ate nga ekisinga okuluma nti ate abantu nange be nali nawa ssente oyagala okutikkira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala computer laptops ebyuma by'eddwaliro ebizigo by'abakyala perfume n'ebirala bingi weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikkira ebintu bye byonna teweetaaga kutambula kubinona beesige babikuleetere w'oli Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olw'ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala Nairo Cargo Carrier tosangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America Nairo Cargo Carrier yebireeta banze omukisa gwe nalina nti sente zange esinga nali naziwa abantu ddala aba business people kubanga nabeera nnyo mu business so nga abantu balina makampani abasinga balina sente zange kati nga nze manja abantu sente ziri reasonable osobola okuyimira n'ovuma n'omuntu n'atunda poti n'akuwa sente ze naye si bwente bwe nakuzibwa
nze gambe nawo abantu sede okuva 20 ng'omuntu alina sente okuva 2020 up to now nga tazikuwanga nenga ziringa mu miliyoni 4 waliwo omukyala eyankubira essimu Amirisita ebyo walimu nangamba ALLANCRUZ gyebaleko konze kale nangamba nasoka nenkoseyo kampuni yaba Momo ebintu yange nebituuka bulungi bwatyo kati no lina bakozesezza ebintu yange tebyatuuse negamba malaya eyo mpulira ezaffe tebazirya yagenda ettaki n'abasajja ne bamwebakako ne beetunda akati sente zaffe bazirya olerera naye njagala gwe mukwano gwe nnyo zinsasule twamulaba ku kyanoyo teyalangirako zinsasule nawe oli mubbi muli baffere ne mugamba naye bomba ntumadde muze mudiringa ate kirungi kyakumise timeji yakola yali nnungi basindika ne bintu yange ne bituuka yangamba oyo malaya ate nzije Kampala eyo malaya nenjikwatako omulala nankubira bwe yamala okunkubira yankubira naye anvuma gwe Momo nze ndabye ebizibu kulo omunanvuma nankubira ALLANCRUZ olingama kakati njagala ombuulire sente zaffe gwe n'ekyo kikwano kyo mwaziridde njagala ozimpe ate nze ngenda basa mu mpola z'amawulire olololo wayita ebbanga ttono n'omusootinga kuba wali gwenda osasula abantu mpolampola n'omusasula nenziramu ne mukubira essimu ne mugamba kuba waŋŋamba oyo namusasudde bakusasudde ALLANCRUZ nsonyiwa nnyo bambi teyansasudde kumala ne bambi yansasudde naye namaze ne mutegeera bambi ebizibu byabadde bingi naye mulimu abamu abankubira ate ngagamba ALLANCRUZ nze nawa Momo ebintu babireete naye kyemmanyi mu mutima Momo simu yaaye Allan ebintu yange bya bbeeyi ne Allah waba we yasazeewo kyemmanyi Momo simu yaaye bambi Allah bampe abo nabo naye nze nkubira nalaba naye nga awo wasitukira Momo nga amaanyi gali waggulu nga ngenda nensoma mu comments nga bagamba the beautiful bananga I love this girl bananga I'm proud of you bananga I saw her story she's inspirational bananga right vice president banange abantu baluka ekiseera nga bakwagaliza ndowooza obeerena mu lubiri naye nze neewuunya comment 2,000 nga zonna zakyuka naye gwe abantu bayita mmere anti katulaba abantu bawano obuzi wantu kale we balina bannange ffenna tukola loss nze Allan nagamba nali ngezaako ogenda ebwerwe nateeka miliyoni 45M ekyo n'abaka basobola okunjulira mwezi ba receipts nzina oyagala genda Canada America wagwana ate awo byali byonna ensi ko video yabeerera waawo my goodness nga noonya ensimu esobola okugenda nga empa ku ssente eziwera nsasule abantu mbaddize ku ssente nga mpulira naye nga mutuufu ate sinze mukazi wattu era gwe baali bavuma yesi banvuma because nze nalanga nate sinze nakola ki sinze nakwata ssente kubanga kampani yonna bw'oba obbye ssente bakutimba okitegeera ono takyali mukozi waffe yakola ABCD bye tubiraba okitegeera todamukolagana na muntu ono kolagana naye at your own risk tebantimba nga ono mwayitudde ku mmeeza ng'abantu webale nnyo tebyalimu nkitegeeza nze n'abantu abamu bammanja ebintu kati ddala aba bakago department yange teyali mu kago no era abamu simanyi na gye baweerayo bintu byabwe simanyi na biki n'ejasobola okuba nti walanga omuntu kati ye asitula ekintu kyonna n'akikuba ku gwe bu naye nembuuza bwe tulaba bwe tuwulira ekirango ku TV oba radio omuntu n'ogendayo ne bakubba nga tebasuuwinga TV gwewulireko omuntu nga balanze ekirango kangeze oba kampuni ezitwala abaana hazijja ku ma TV ne ku ma radio omwana wagenda ne bamubba nga siwulirangako omuntu oyo ng'agenze n'asuuwinga TV kwe yalaba akalango yes fe wetulanga kibeera eriggwa okukitwala ffe tetulaba bulangu tubulaba ne balanga eddagala lino ery'amaanyi oluusi woosaasirira omuntu naffe tulinayo tubeera awo
nga wallahi business ye ino tambula. Yes. So ina jana gani nyagalo nangire business eno no soka no jetegereza nga ntufu naye mu maase naye mutabuka along the way muntu kubanga fe by the way na joiningira napa twali tutwala kago mainly chovola abantu oyo mutala yagamba nti soka membershipinga nabyo nga bijja era bichafe bitambula bulungi nnyo bonna abakolagana naffe mu ntandi kwanga tuli mu kago ebintu byabe byajjanga bulungi ne bituuka wabula ekyano n'ebintu ebyo along the way kuyingiza mu bintu byakutwala abaana ttake ate ebyo balira n'ababba ssente kuba babba balinze tebabbanze ate sente z'abantu tezisinze nazitwala bali be bazitwala okitegeera nze just naddiza abantu abantu bangi bangamba nze siwa kuba wayo wa $5 kubanga temwazi sente sinze naziri okitegeera nenze nakikola lwa mutima nti Alan nze nali nkozeeko obwakadaama nali nfaseeko manyi obulumi omuntu bwaita yisabi kunyumiza ku story wamma wangamba wakomba ke box kati nze nkikola lwa mutima gwange mwagazi otherwise ne bontwala ku police omusango tegwina egunkwatirako walanga bulanzi tigwina nawe gunkwatirako nawa mu first of all nze nalanga bulanzi whereby wenanga oyina choice okukitwala oba otakitwala 2 abantu sinze go bawanga sente zaabwe era baba kwata sente zawe mu ngalo ne bazimpa yali registered yes atenza bakwata sente ne bazimpa olina kama Momo nze sijja kwesiga company kampegwe kyovola banalwana nnyabo mbasasule sente zaabwe kubanga waziwadde nze nenzi wa company kati siwadde sinze nazira naye nkwankudiza okitegeera naye kati abantu yoli oba yalaba gwe oba yalaba gwe azonga ziwalanga onoli okolaba omuntu bwaseka omanyi mu industry no oba wakajjango gisiza amaanyi oshatinga business z'abantu abala bangi be muli mu mulimu gwegumu kati abawala abamu babaga anayinga kalesa amaanyi kakenderemu of course but babitukola nabo bongera kuba bukubi naye abatulaba oba mikwano gyaffe gye tulaba njagala obanyonyola ekintu kino bannange byonna tubikole nze simanyi Momo mutima gwe nnina naye nze Momo bwe mba ntuuse ku buwanguzi bw'ekintu kale wallahi ne bwe mba nkola ntya omumwa guno gulema okusirika kubanga nze nkuze nga mama wange bw'aba atuse ku kintu ajja n'atunyumiza kuba nanyumizaako mikwano gye ntiba naye mbabuulire kino nno nakimaze bantu bwoli open naye abantu batya n'okutya okugamba nti nfunye visa ngenda Dubai batya na tebogera bagenda kutanjagaliza bagenda kukola we bati bagenda kukola naye ngera batufa batagaliza bangi abatagaliza bangi emikwano naye nze nkubuulira amazima nze beera fake friend nze ngandi real tulabani anasooka kalayini Katonda talyanguzi Katonda talyanguzi nze Momo we namanyira nti ebintu bino omuntu osobola okugwa n'omala n'oddamu n'oyimirira lwenaku lwe nazimba Cruz exclusive from zero n'abaana bange aba team ALLANCRUZ abaana bangamba ne bangamba Mr. Alan bwe kiruwa kitadde leka tuzimbe chano mpoze lye tuse mitwalo 10 already mwenda ligenda mu 10 naye abana ba tiimu yange banzanyira omuzannyo okitegeera so nze saa zino kimpa amaanyi nti nsobola okugwa ne mmala n'enzira Alan olabanze nadde engulu ate era ne mikwano gye nabalirako you are the first person yasooka okungamba Alan tukola interview cyane ekomewo beje mikwano webali nnyo naye nze Alan nkimanyi kankule kubeera ku mazima always Katonda takwerabira nnyo ensi yonna ne bwekera ku macha ne kukuba amayinja naye ng'oli ku mazima gamala ne geeyoleka gamala ne gava nze naye simanyi nti olunaku okutuula okucha ku macha n'enziramu n'entuulako bwenti nenjogerako eri eggwanga Indako oli mukogera eri hey State of the Nation address oje ni mu addressing ane gwe nali simanyi kisoboka ne wabula nasaba nga busabi Katonda nga mansaba abantu abo Katonda balaga amazima oba balage nti ze Momo sina kye nze mbutufu sina kye nakola kusendeza abantu n'omundi n'ogumu kati nzirye nzitwalewa bannange nzirye ziragewa ye ntandika ntya how
kulinya lye nayina otandika otya okulya ssente y'omuntu otya ate abantu olusi kye tebamanyi banaye nkubuulire omuntu omufere ne mutima omuwulira ng'omuwa ssente okimanyi omuntu anakufeze obusungu bukwata era oba owulira obulumi naye era wabaawo omutima ogugamba bambi nedda ate omuntu omufere teriyo mufere asasula muntu ekyo ne ku poliisi ne bwe tugenda n'ompawabira nogamba omu atasasula basoka kubuuza sente zoona ozimanyiiko nga nziramu nti ye nzimanyiiko naye mwayogera ki naye nogamba nange namusasulako era ne mga ngenda muwogo teguba musango ate wamusasula nako wamusasulako ebbanja lyekisooka tolyeganye ate wamusasulako naye oba tonnamusasulako naye ng'omusuubiza omusasula azonga ziteweganyisa nti omanja milioni 5 njasasulako 200 aha nti sente zoona ozimanyi era poliisi yesu kibasooka okubuuza kubanga byonna nabiyitamu nze bantwala ddala ku poliisi n'embikoowa basooka kubuuza omuntu ono ALLANCRUZ omanyi nti ye mumanyi akubanja ebbanja ly'olimanyiiko nti ndimanyiko la sente mmeka nti amanja obukadde 3 bukadde 3 nti ye kati mwategeraganye mu nti amunene nayogera naye ne munnyonnyola mbadde sikola bulungi sirina kasente naye namusuubiza nga atandika omusasula mu gwokuna nti ye sente nga mmeka nti kati gwe ebintu we baba bakukubira ne bakuvuma olowooza kikize gyantukako nze banvuma nga nentuka ekisanga buli lwempulira omuntu ngamba kati Momo nze bansiba nako bansiba nako naye ngera nze nasigala ku mazima gange ngera omusirikale munnyonnyola nga bwe kiri munne ogenda okulaba ng'ovuddeyo nze kyenkugambye kiri nengamba Momo gwebeera fake friend nze kambere real tulaba anasooka nze loli yajjanga omuntu yajjanga Momo yanziba biki ne boogera bingi nnyo era nze musse biki nze nkokonesanga nkugamba jangu tewali buzibu noleeta poliisi nentukayo ne mbanyonnyola nga bwekyali obalaba lwaki njagala nnyo oyo omusajja Richmond ali real oyo Richmond promoter yali real buli omu alina ensobi ze buli omu alina abantu bakolako ensobi biki naye namanyira ebbanga litawera na myezi 6 naye lwakera olunaku ku makya nambuza Alan mpa akatabo ko mpa ABCD oyina kino kyangu tugezeeko gye London okitegeera bambi nantwala e London oyo Richmond Promotions okitegeera naye Momo okugenda kwange London by the way sigamanga abantu kwalimu ebintu bibiri kwalimu Katonda okubaako ne byansasula nze Momo I don't take comments for granted nze na stories zenkoze kuno ku channel nga abantu bajja banegamba Cruz Allah chukubalire Cruz Katonda akumpereyo kyosinga okwagala Cruz Katonda akole bwati olabeze sala natula wansi nga bakubye visa mu katabo ke London neŋŋamba naye Cruz waabwe enzi nange bambi abantu babikola ate nzina nnyonnyo era omusajja nagamba musajja wange nnyo era mu Afrigo mu September ndi London nange ndi London bannange Momo ogenda beera e London September nafiirwako mbwa naye onasobola okutambulira ku Switzerland London nsonga kyeŋŋanda mba natambulira ku ze Switzerland ogimanyi bwenyirira Switzerland esinga gomanyi Switzerland bwenyirira buuza Jeni buuza abagirimu mwana abadde wali mu kibuga ki ate nali mu kibuga ki nze naliyo oyagala Lwimbega Olimbega wali ogenze kukola ki okole ki mwagamba tugenda kwetunda siwe mwagamba ne Momo oyinza okuba akaboxi nga simanyi n'ogagawala nga simanyi ate nje Alani ate wapostinga omanyi lwanedda omanyi lwaki because olabe bwe tupostinga bwe tutambula ne tupostinga tubeera mu kwetunda bw'onogamba omuntu nti ndi Dubai yagenze Dubai bali kwetunda Thailand siri nnyanga yeeyo ne bw'ogenda n'omwami wo era bagamba omwami yamulese mu luumu yeebase n'omusajja omulala ebbali mbobedda oli gwe yeebase naye ebbali yasasula bbiiru alisasula bbiiru okitegedde ekintu ekyo kati abantu Alani nakoowa era kati busaale singa nze wentambula I don't even say wa wendi ate si opostinga wakomawo dda n'emyezi gyayitako kati nze ebifaananyi byange ebisinga okupostingira abantu biba bikadde nnyo ze tekingana kujja ekifaananyi kya South Africa nenkikuteerayo kati nga tokirabanga nako so abantu
Oluusi balowooza nti batutegeera naye tebatutegeera balimba tubalaga kye twagadde nze so batera ekifaananyi nga kikadde naye nga gwolooza kipya kati Allan ebisa ebimu nako opostinga because opostinga kati batandika oziteeka ku list yagenda Switzerland wa Geneva oyo nedda kati yali akola kino nze nga tumaliriza Momo nze kyasinga okuneewuunyisa abantu nga bayogera Momo baawukanye kala kakagenda kwetunda kali ketunda bakola bitya bwe mwaddingana bannange kongs kino Momo kino kitwale twagala break up eyo yalyoka nebaawo noolaba emitima gy'abantu Momo nze nali ku bunkenke bannange obunkenke nga bunkenke buntwala nze nalaba abantu betwaleetanga newaka ne bali emmere nomubaaniriza bulungi ng'olowooza oyo yabeera omuntu ogwejje wange nenkwaniza nenkuwa emmere nenkuwa ekyokunyobera muntu wange nga gumuseka ng'omanyi munnammwe nga mutula ne ku ttebe emu banamawulire nga si banamawulire abantu ba bulijjo ne mutula ku ttebe emu ne munyumya nawe eba ne mbaagaliza naye nalaba abantu mu mawulire nga bawa obujulizi natula nga nga nno nga nkwata ku ttama kubanga abamu interview zaabwe zaafulumanga nga muyina ne mu WhatsApp tunyumya nga ne bwe nkulaga ennya ne musabingako nga nze muwa n'ekitiibwa n'osanga muyita anko gundi waffe bwe ntyo naye nalaba mulamu gundi nga temuyamba nze nascrollingangako ne WhatsApp zange bwe nti ndabire ddala omuntu ono tulinaye twayombako somewhere nga tewali naye ng'ali mawulire aku kalakata walaba emikwano fake friends nagamba olaba nze Momo omukazi omusirise atalina nnyo saako nnene bino bintuukako ne kati saasira omuntu ng'abadde social toyinza okwewa obutwa ng'obadde obeera ne ba girls olaba Juliana kwesonyiwa abantu baga Juliana talabika n'abeera ewuwe batuufu babeera ewa nze Allan bagamba Rema alina mukwano gw'omunna mulondo batuufu Allan nze njagala ompeeyo ekifaananyi nga Momo ali maka g'omuyimbi gundi Momo ali ku birthday y'omuyimbi gundi Momo ali mu bbaala gundi gwe kimpi nga nzi muntu abeera ewange ng'oluva ku TV waka era bwe waŋŋambanga naye nze olaba ebizibu byantukako bwe bito nendaba abantu bantu bayogera awo wennyini twagala okuba nga tukumekereza shaffe yonaku lwaliro tuba twogera ku ba fake friends emikwano eno topic ebeera nnene omundi ogula tujja kwegattibwako abantu ab'enjawulo buli omu anyume fake friend buli omu amulojja eri ba fake friend nga bo babba basajja eri ba fake friend nga ye abba mukyala eyo fake friend nga yagala kulaba eriyo ne fake friend eyefuula nti abaagaliza abo nabo ate lunaku lwabwe ngala nja kujja ndi muwala nefuule nti nkwagaliza Cruz gundi Zahara ntera nnyo okulabula nze mukyala wange mulabula ebyaddala ne mugamba wegendereze obwo bukwano bunjagala kujjako wuwo ndabe Allan eyo topic namba mukwano mwawukana ebyammwe ne Allan Cruz nga teri n'omu abamanyi naye abantu bajjatandika naye yajja ewuwo n'omuwa akakopo k'amazzi n'anywa agamba nze mu Gwokutaano nagendako ewaabwe Zahara yali ampise nenkola ABCD era nakirabirawo kubanga lunaku olwennyini Allan yakola bw'ati nze nedda kati Zahara ne Allan bateranga okuyomba nze mbagatta buli basobagana nze gwe bayita nze mbatereeza kugambe ne juzi nali era nga bayomba nze nabatereeza naye nze Allan namulabirawo era nze ne mugamba era nze wange by the way na serious note ndoza Sharifu oyo na Kim eje mikono jange je nkuze nayo childhood friend ate nga tukulide ku kyalo kyekimu naye mbuze ngukubire simu nkugambe mukwano jange jangonda weke wakasaagala twesange ne makinde ku papazi tuseke tuzanye pulu naye ebyapate wakana biki nze kirungi kyenina mikono gyange gisinga giri bwedo giri e Uganda buli mwaye ni ebyokukola ate abawala mwegendereze abawala abamu bajja mu maka gammwe nga balina n'agantu gaabwe ge bazze nago temukyaza ate kati ennaku zino abalenzi mutufuukidde amayuti ennaku zino abalenzi nga mwononya relationship z'abannammwe zitya maama anti mukyala wala nosokula ne mukyalawo
kati ng'olina mukwano gw'omulenzi katugeze Sharifu nga Sharifu obufumbo abakazi byagaana namwe abasajja mwekiri ng'atomera butomezi kati n'asanga mukyalawo nga kukolera ebintu ebirungi n'abyegomba bwe yeegomba mukyalawo byakkolera nasooka neefuula abaagaliza bamala okwefuula abaagaliza bwe mufunamu akazibu katono bwe kati mukazi wonna mulaba Alani mbaagaliza omukazi omukwagaliza era nze wandabanga naye Alani mukazi wo ABCDE nadda ne wa mukyalawo omanyi Cruz kye yakoze agamba ebyaddala toli musobya naye Alani nze nali njagala n'okugamba ku Alani oyo naye nga bw'omanyiraavu munenga sina wentandika oli mukazi mulungi osaana musajja akufaako naye Alani ng'olaba adda kiro oluusi omukwisi mutakwata twabeerangayo ne Alani obukazi bwesonyiwe mwesonyiwe munno gy'ali Zahara naye Alani tawulira oludde eno n'ekinyongera okugamba genda mu bulamu bwo kola bibyo mutuufu takuyisiza bulungi n'akamwalimba labirira mwana wo kola bibyo ate ky'oba okola tomunyega yadde tobaako na ky'omusaba kati nongo ye kyabaze ayagala laba oyo omuwala ng'abonaabona ayagala mulabe ng'ayagga naye twongera okubebaza ba fake friends bannange ate oluusi ng'amweyagaliza omwana abadde kyo ngagala sompina omwana abadde ki n'akyankalanya nawe n'akyankalanya nga bali wakati oli nakukowa nawe oli n'omukoyera ddala ye ne yenyiga wakati oluusi n'asoma naye fulanga abagatta bambi muddingane bambi okimanyi ndabyeko waliwo omukolo gwe nalabawo ku TikTok ono yali best man ye yakomawo ate naye n'ayanjula maka ge gamu kale tulina emikwano bwe gityo kyova olaba oluusi bannange otherwise Momo tumaliriza sho bannange ffe mwebale kutuwagira mwebale kutulaba abatwagadde ebyaddala mwebale nnyo mwebalire ddala batuwagidde ebyaddala mwebale nnyo mwebalire ddala nammwe era batatwagadde ebyaddala tubeebaza nti kubanga mutuwadde essomo era mutuzibudde amaaso tulaba kati tutegeera temukyasobola kuddamu kutufuulinga nga bwe mwakolanga mbu Sharifu akwagala byaddala gwe Sulaimaani omumanyi muzeyi Sula omwami wawe talina kyajja kukola muzeyi Sula nga ayagala ebbugo mu mugiri embaata musibe bulungi mweraba ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasaana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkola eya Habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya Habo. Oyagala okutikkira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikkira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesike babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta.